Yebaleko Kadama TV. Mbadde mbuuza nawuliddeko nti tebatukkiriza kukozesa masimu ku Entebbe airport. Nga nnina okwemulugunya okugamba nti naffe ababa bayitawo obuyisi abayingira oba abafuluma tetukkirizibwa kukozesa masimu kubanga oyinza okutuuka awo olina emergency, olina bye weerabidde, oluusi travel documents zo olina kye weerabidde nga ennyonyi esobola okukuleka naye bw'okozesa essimu yo osobola okubiitinga time n'oba wabikuleetera mangu oba otuuse awo oyagala omuntu akukima omunoonya tomulaba ng'olina kukozesa ssimu ng'okyali eri munda osobole omusanga awo wabweru. Awo wembuuliza nti naffe abaliwo abayitawo obuyisi tetukkirizibwa kukozesa masimu. A circular to all airport stakeholders to ban use of mobile phones while you are serving the customers at Entebbe International Airport, and this we stand by it. Kadama TV, Kadama muwulidde ayagala okubuuza ku kino ekyayise nti tewali kukkirizibwa muntu kukozesa essimu ku Entebbe International Airport. Ekintu kino amawulire ago gabadde gatambula, abamu baagafunye abamu tebannagafuna, abamu kipya gye muli, naye kiri bwe kiti nga bwe ngendo kinnyonnyola. Okugaana amasimu ku kisaawe ky'Entebbe baagagaanye bakozi. Abakozi mukimanyi nti nno babadde bakozesanga nnyo amasimu, eno oli ku check-in enaakuba amasimu, ne kibeera nga oluusi tekiraga ddala nti omuntu ali profession ku kintu ky'akola. So baagaanye abakozi ba Entebbe International Airport okubeera nga bw'oba osaavinga omuntu ng'eno oli ku ssimu oyogera. Mpozi kino oluusi batera okubeera n'amasimu nga balina ebintu byabeera bye bayisaawo. Bw'oba olaba nti waliwo abantu n'akuba essimu n'agamba omuntu agenda kujjawo ati ayambadde bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, olina okola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti ne bw'oti, n'ekyo kibeera kiyambako okubeera nga tujjawo ekintu ng'ekyo. Then na bino ebintu eby'okkubira nti oyo ali bw'ati ne bw'ati agenda okuyitawo, kugamba nti security wise ekintu ekyo kirungi. N'okubeera ng'omuntu osaavinga abantu ekintu ekyo kirungi. N'okubeera nga omuntu bw'obeera ku mulimu tebajja kuddaawo ate bakubikire ate omwana wali bw'ati ne bw'ati nti ku sayidi eyo ffe nga ffe bakasitoma tubeera tukifunamu. So ekintu ekyo bwe kityo bwe kyabadde nga abakozi abakola ku kisaawe ky'Entebbe baabagaanye okukozesa amasimu. Ebintu ebyo birimu batunuulidde ebintu bingi security wise nti tewali nsonga lwaki gwe omuntu akola ku bantu obeera n'essimu ne batandika okkubira amasimu kubanga omuntu tategeera tebamanyi lwaki obeera oyogera ku ssimu ng'ate okolagana n'omuntu. Oyinza okubeera ng'oyogera ku ssimu naye ng'omuntu akkubira essimu ate oyogera naye ku muntu oyo yennyini akuli mu maaso n'ogamba omuntu agize bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, ayambadde bw'ati ne bw'ati, bw'atuukawo kola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti. Waliwo mumanyi stories ezibaddewo eza abantu abamu abasmagolinga abantu ng'era bayita ku international airport. Oyinza okwesanga oli amukubira essimu n'amugamba nti genda ku counter bw'eti ne bw'eti, togenda bw'eti ne bw'eti ne bw'eti ne bw'eti. Kwegamba saketi n'ebeera omwo ng'oli amanyi nva wano sigenda wono ngenda wooli, then oli agenda okutuukawo nga n'essimu emukubirwa nti yo yazaawo mu maaso go. Kwegamba security wise n'okubeera nga beekengera oba n'engeri abantu gye babadde batambuzaamu ebintu byabwe, abakozi engeri gye babadde batambuzaamu emirimu gyabwe ku kisaawe kyekyabaleetedde okubeera nga baabagaanye okubeera nga bakozesa amasimu nga basaavinga abantu. So temulina kyeraliikirira era Kadaama bankuba kyeyo mwenna abagenda ebweru temweraliikirira nti mmwe be baagaanye. Era bwe banaavaayo ne directive egamba nti naffe batugaanye okukozesa amasimu ate naye tujja kubeera nga tukibagamba, naye kaakati abakozi bokka aba Entebbe International Airport be baagaanye okubeera nga bakozesa amasimu. To ban use of mobile phones while you are serving the customers at Entebbe International Airport, and this we stand by it.